fena twembeke tusabe kama tumuwe ekitiibwa tumusinze atukirizibwa okutuuka mu kino ekifo olunaku olwalo n'okutuuka ku luno olunaku. Amanya Kakono ndi wano okusabira buli aze mu kifo kino ku lwa konferensi yange eyaleero ya show yange egenda olwa ennaku z'omwezi nga 7. Mukama taata nkomera essaala yange eno oba ogiwulira esobola otuuka abantu basobola okujja ku show yange n'abantu abali eyo abandaba ng'osobola okujja bambi ku show yange osobola okunsapootinga bambi mujje kitegeera ffenna tugamba amin. Balamusiza abasibe n'ebanyaba mannya gange bampita Beso kindeese wano nze kuwagira mukwano gwange tiktoka munaffe. Just mukwano gwe twagala obeerese bino ebintu Kakono bwali wano tubuulira amazima ono mukwano gwange kiwali omuntu osobola okuba n'omukwano ng'akwagala nga mukwano gwo yabuuze mugamba buuze mutemuna mikwano akwagala nga mukwano gwo nga mukwano gwo nga wanulavu ng'akwagala gwewebuuze lwaki ku bakazi bonna bonna bali lwaki kayogerako kituufu oli mukwano gwe ate omwagala abantu bangi bannafuya koze eno show abantu bangi batandise obuuza ogenda kukola ki ku show oli muyimbi oli muki omuntu yenna yenna kasoba mu entertainment osobola otegeka show kitegeera bafaanizi baffe muleka otubuuza oba omumanyi ng'osobola okujja kwakanyo ngamba show ekwatagana ku ki lwaki oba omubuuza nti lwaki otegese lwaki wammanya okitegeera lwaki wammanya kibakyeza eno show yaffe ffenna yaffe bannayuganda ba tiktok because nze muntu wa tiktok okitegeera n'abayimbi bonna bonna abamperekeddeko ne bazanyo ankoli lipazo adalina okuba kweno ogundi naye enkuba ate yaŋŋambye adalina gye yasuze okitegeera lipazo yali yampa yadda eno show naŋŋamba Kakono tegeka era lipazo yeyampa instruments otegeka eno show kubanga yansanga ku live yange naŋŋamba maanyi nkulaba opambanye baali lipazo mumanyi kuva dda okitegeera naŋŋamba nkulaba opambana bikibi naŋŋamba tegekayo show nja kwaki naye nga siina busobozi busobola kutegeka show because otegeka show osooka okufuna obusobozi okitegeera onosooka onoonya abantu abasobola okukolera ebintu ebisobonyerera nga obiraba okitegeera kati so eno show eyimiridde ku mulamwa nti ngenda yambako abalema bannange mweno Christmas eno tugenda mu byazisa bya Christmas nti eno show yange abantu banajja ngenda kukola ekyenjawulo ngenda yambako abalema abali ekukubo nga omanyi nti nze nnyo mu bintu bya foundation nti tuyamba okitegeera nti tujja kuyambako abaana abali ku street abantu abalema era video bajja kuba baziraba because nze buli kyenkola nkikolera ku kamera balema bannange babeereyo bamanye nti waliyo omulema ali eyo ayogera kubanga waneeno teri mulema ayogera abantu ne bawulira amazima ga Katonda mu ggulu okitegeera amazima ga Katonda abali eyo bonna bonna abazze wano conference n'abali eyo abalaba banange munjagalize banange munyabe mujje mu kivulu kyange okuyingira nusu mutwalo VIP emitwalo 2 emmeeza ya mitwalo aga 2 eno show sigikerese nti sente ngenda kuzirya no buli omu agenda okukola ekintu ng'alina pointi ze yakyusa bulamu bwa mami wange nyambeko n'abalema bannange abali eyo era bengenda oyamba mu bisa bya Christmas emission yange bakintegese eno show era bannayuganda mbakoowoola okujja nga 7 December ebusaabala teri show ndala yonna yonna ffenna tudda busaabala twabako abalimba nti waliyo show endala nga 7 yange yeriwo nga 7 teri show ndala nga 7 katate mulonza nimba awo wenyini jaka wengendo yange eno mama Fino mulaba namutaddeko nga support kana yadde n'ekikumi kiyampadde okitegeera kuno kweno posta because zono omukazi mwagala bwagazi kyali wange okitegeera n'alisabe singa mama Fina yalizeko ku show yange kyali baddeko beta nalifunyeyo omunene w'amaanyi n'agamba Kakono kanzije ku show yo okitegeera abali eyo mwenna abakulu abuvunaani mujja ku show yange security gulu kimu kigenda kuba kiriya nga otya nti no yantugese conference ngeri smart ne show yange era wegenda okubeera kigenda kuba smart abakulu bwenna abali eyo ng'osobola okugamba nti Kakono ngenda kujja ku show yo just jangu ombeererewo okitegeera abantu abo wabasasudde abasinga bagenda okubaako oba bazze nga bakikola ku One Love abasinga bonna bazze abamu ku One Love because nze nali promoter industry eno
nkimanyi mmanyiko akatono kemmanyi ya Okay. So abantu mwenna ndowooza muwulidde Jaaka ebigambo bibiriki. nasigaza gaddi wange yafa nze nenkola ki nensigalawo yali nakulira mu mbeera embi ey'obugubi ey'okukulira mu ki kino emba nti ensobola okukola wali abantu bangi bagamba lwaki esente ezo basapota zibakwate lwaki toziteeka mu bizinesi no kineeno kulaga nsi nti no tugenda mu maaso si kudda mabega okitegeera kaneepimepemu nange ndabe we nenkana Kakono nga mundabidde ebbanga mundabidde emyaka 3 lwaki nga tojja kusheya Kakono okumuwagira nga ali abayimbi bangi okitegeera yes. Okay, so bizibu ki by'obusanze okuva watandika okupromotinga Jaaka tukulabyeko mabega ku myaka gyadda oli promota n'ojja no advance na TikTok ongeze n'ofuuka TikToker obaddeko mu bayimbi ab'enjawulo opromotinza abayimbi okoze ebintu bingi nnyo mu media ne mu industry gwe nga Jaaka biki by'osanze oba birungi ki gwe by'olaba by'ofunye mu industry na waje kutwala kuba music industry ye Uganda yaffe erimu enkokola nyingi abantu bavuma abantu tebaagaliza ate abantu basunze waliwo n'abakulinza okusunga kalowoozo ki oba akagambo kikoobawa yes okusinziira nga wozopambana endongo mu industry nga nzije mpambana endongo nebaza nnyo mmanyi sijja kino kirumaaluma waliwo omuntu omu yagamba sijja mumenya kamera eno abantu bannamawulire nabo tubawe respect kubanga bebatupushinga kiganze Kakono tondabanga nze Kakono nti oyasosanga ka video kange nga kamunyumidde nokasangawo kasanga okitegeera nogamba ize kasitakola ki nange ntambuliraawo okitegeera abantu abo twebabaza nnyo industry eno okuba nti neina omutima omulungi kubanga abayimbi abasinga baagaliza n'abatagaliza we bali n'abasinga baagaliza okitegeera bapresenta abayimbi kwanze nkola nnyo mweyo bapresenta abayimbi aba TV abaaki abaleediyo bonna bakola ki bakubeererawo era mbeebaza bye bambeereddewo ku lwa nti ntuuse wano wentuuse. Kakati nze ngenda kugalawo big following bakuyambyeko mu kutunda tiketi oba abazimbye emitima Weerabye watuukirira oba abamu bazimbye emitima abamu badde balina okubeera wano naye kirabika enkuba yatonnye nga omanyi nti conference yange agikoze ku Sande era buli omu yaddayo mba ki ngikoze ku Sande twatereeza nina eddiini conference yange ngikoze ku Sande nina eddiini nnene nnyo kati tusaba TikTok abalala abali eyo Uncle Chumi yadde alina okubako eno conference talabiseeko Asashoots Simple Killer okitegeera abo bonna bannangira siganye bannangira naye tebalabiseeko kinnumye nnyo obutalabika. Tolowooza ne ku luli olunaku bayinza okugaana ne beefuula obutajja ku show yange bajja kujja because nange nali mbabeererawo buli muntu gwendaddeko ku posta nali mubeereddewo era waatajja yamanyi tannoonyanga nze omuntu atagenda kujja ku show yange anneesonye muguno omwaka ogujja tagenda kundaba. Gravity tulowooza mukwano gwo ani Gravity wavaayo n'omuntu ndala n'oyogerako ebintu awo ebyenjawulo tubadde tusuubira nti Gravity yandikubeereddewo engeri gy'ali kumpi n'ewaka gy'otegese busaabala bwe busaabala teyandizze n'abeerako ko wamutuukirirako ko n'omugamba ku kya show eno. Gravity kyamanyi wakuba yambulokinga by the way Gravity yambulokinga ku TikTok ayinza okuba video zange taziraba simuyinaako buzibu mwagaliza bisinga Gravity omutujju okitegeera naye waba asobola okumpa zigroupu ng'asobola okunsinkana asobola okunnoonyaako okitegeera Akunoonyeeko gwamumbuuzizzaako era nnoonyeeko kakwate ku posta kwali gwamumbuuziza nnoonye kubanga kyabiko ani walaba kakumpi n'ewaka wootegese kumpi n'ewu ajampa by the way kola olunaku ajje nyinza omugulira tebo nyinza omuwa tebo kyali wange simuyinaako buzibu wakuba mu abantu mwabaleetawo ne simuyinaako ati mumbuuza nekyaliwa because nze ne music okimanyi nze abantu nze nkifunga ne Gravity oza nakijjawo nina ekifaananyi nze ne Gravity kyoteeza nzi promota kuva dda ki mwagala okitegeera ne binnakola siga nti nali mbikola bugendererwa just yali mistake netonda kati Gravity simuyinaako buzibu fena sobola okuba tutambuza obulamu industry olaikisuze ezisinga tutanye okulaba n'ebikazi ebirungi onansonyi wajati waliwo ebikazi ebibeerakwawo biki saawa eno tetubalabye tulowooze oli wekka oli one man army saawa eno oba waliwo abakulira emabega bangi tebalabisenga bulijjo najja naani nga nzijja ku intaneti bansiba nani we nagenda erukira bansiba nani era Kakono
ayimidde eddoboozi ly'abantu wabula siina nti nno banyimiddewo mbona abakyala boyogeddeko ekitegeera kyolabawo kyoba otwala kyotalaba tokibuuza akasebe tulina okubuuza naye ng'oli mukambwe ng'oyita abantu okuwa lutalo si lutalo naye abaho nga tiktoka oba pulezidenti wammwe wamutuukirirako n'abakwati bakiryakuwa ku bino ebintu oba wamutuukirako akutuulireko ku tickets oba agenda kubeerayo kusoba n'agulayo katebo oba tayagaliza osobola omuyita ye nga promota n'ajja n'akugulako abawo pulezidenti waffe Frank Abawo nkuyita kundi ku show yange Frank Abawo muyise ku show yange waba wadde tagimanyi nze olaba omuntu oba tontuukiridde sikutuukira sikunoonya kyenkugambye kiri nze ndi wano Amin okitegedde nze nzaanoonya wemba neeriba kati ka kibiriiti because nti owodda mu bano abantu abamu bakuba ekikono abamu tibaagaliza abamu balabisa nze oba olaba nze sitambula nnyo na ggaali naye nali badde omuyaaya atambula wane n'eggaali e Kampala because nali muyaaya kino kikugamba naye nze ndi wano Ame abakyali bange abambeera batonotono okitegeera kibakyeza nze omuntu ali easy era industry wano mu Uganda amazima ga Katonda mu ggulu oba temusiimye ekyenkoze ekyo Mukama alisiima mu ggulu ayogere ku komenti eri aliyo ni skin amagezi waba avuddeyo ku show yange agenda kujja tumusuubire singa baba bamutadde nga wogambye yali yaŋŋamba nti agenda kujja because nze ndi muntu wa fangoni nnyo era aliyo ni skin wabaze ku show yange mwaniriza n'eggaali yo yonna ekitegeera njanya gigulira ebyokunywa yonna eggaali yonna naye eggaali ezo ennaku zino tuzitya bagamba zikuba ati oba tozitankudde nga tozivumye okitegeera kibi nnyo okuvuma omuntu nga naye akoze bulandi ate gwe n'omulinnyirira nowakusanga oba kiba kitegeeza wamuvuma alina obukakafu oba akusibye toyomba kati Shaddia ne Daniela bo banaalabika ku show tubasuubira okulabika kuba nabo balina following yaabwe eyo ku TikTok wabawanika following gye balina yange era eyo following gye balina abantu abafollowing abo abakyala ababiri abo following Shaddia n'oyo simanyi gw'ogambye ani tokyamujjukira sikyakamanyako wamukozesa n'omusuulawo kati tokyamujjukira samukozesa eyankozesa lindako kati oyogera bubi lwakuba oyinako ono sisoogera bubi olwakuba oyinako ono nedda sisoogera bubi nti lwakuba nyinako ono because naye mukyala okitegeera kati okyatudde naye mukyala kati owedda naye mukyala toli mukyala naye mukyala era mukyala Shaddia omwogerako ki wamma kati kankubuzeemu ono Shaddia nono ogooza ani asinga obulungi sokutunulye bulungi si kuyimuka nowaba tayimuse ono ne Shaddia ani asinga simumanyi nnyo Shaddia namulabako ku live ng'ayimiridde soke tulabeko omwana ono ayimukemu tulabe ayimukemu tulabe kamera zona weziri ayimiriramu katono ekyo ekibuuzo yimiriramu tulabe ali ku gaali yasa ayimiriremu katono kale ayimiriremu ayimirirawo kituufu asinga oli tukkiriza kituufu tukkiriza asinga Shaddia sebagambye ebyali ebitebimu temugeganya abantu aba exe munyankole era abanyankole era nze nina ekibuuzo biseera byebyo mu maaso ne ku conference azze akubeeredde otenawo kirowoozo kikyolowooza eri jamuna batenamusasula oba osiima omumwe Washington osobola osiima nja siima gwe kankubuuzeemuko golowooza lwaki yali wano mu bantu bonna bolabye ku kamera tulabyeko ng'obirabamu ku kamera kyo bono gwolaba kati kenkugamba ojja kulaba nja siima akono kitegeera nkomyawo waliwo omuntu akulaba olwaleero omulundi ogusooka briefly badde njagala omuyisizeemu katini ki ekyatuukawo ku mukono gwo omukono gwange nali omuntu nalina emyaka 9 nafuna obuzibu accident muzeyi wange nafa nze nensigalawo
naye namala ebbanga ddene nnyo nga nzijanjabibwa nange singa nafadda kuba nekuno okugulu singa kwavaako kitegeera kyobola nti nosanga omuntu ku tiktok oba ku social media oba wa nga mulema naye nga yeekyawa ng'ebintu byakola sigamba nti kuba nti ayagala naye nga just abikola because ebimuliko buli weetunuulira ajjukiramu nti yalina emikono ebiri nze ntunya ekifaananyi kyange kinalina emikono ebiri nentunyani kati nenkukusa amaziga nenkaaba tubategeeza saayagala sorry kati ekirala kye tubuuza twakulabyeko n'omukyalo omupya saawa eno storage yakutaddemu sente kiki yafutaddemu sente wayagambye kadaama ava bweru alina sente ze tayagala sente zo era buli kimu kyonna kyoyagala agenda kikuteekamu tulowooze ye yakutaddemu sente zino z'oli mu kukozesa concert no omukyalo si yataddemu sente wabula maanyi g'abantu ekitegedde naye omukyala si yataddemu ki naye gyali ewaka afumba ojja kukyalayo olabe oba gyali watali gwe nanyini tomanyi gyali kuba waliwo ono yaleetedde okutta ebibuuzo obubi ono aleetedde ebibuuzo okufa bibi ngaokuba katatayuza okufa yogera point amazima kuba akama tuveewo kuba akama mbulira ekituufu bw'oba ofunye sente za concert kikyogenda omukola mukuba akama alabula ino show ejjulira kati nsuubiza eno webale nnyo kakati kale tugende maaso kansuubiza ono omukyala show yange wejjulira nekuba bweti amazima ga katonda mungu ego omukyala ndakuwasa tebakulabanga kusiwa ekintu ate tolina muki kankubye wano because bantu bangi balowooza mbuze simanyiko kwankwanire wano omusajja ali kwankadde mukwano olina omusajja awo nyingi tugenda okusinziira ozezaala okuzaala yesu oze kuzaala naye batugambye oze kuzaala kituufu naye batugambye ne Shadi yali lubuto abaana musajja tebamubalira nzaala nga temukuba mu ngalo naye kituufu kakono Shadi yali lubuto mukyalo bigambo ki byogamba kakono kakono ogenda mwagala muzaalira mufumbira ogenda banesa batumalirize basaponsa ennaku z'omwezi nga 7 nga musanvu tubayita muje mutwalire baana bwe wadde baba twabavumako batwabakola kibyona mubyerabire muje mutwalire bebi toddamu wakimba vumanga obajja tengamba vumira ama muje mutwalire bannange Joka Charity Foundation Kabata TV